Amaanyi g'enjiri. Essomo lyaffe olwaleero liva mu bbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abakolinso essuula esooka kuva kanyirika 18 paka 31 naye akanyirika 23 ku 24 bugamba nti naye ffe tubuulira Kristo eyakomererwa eri Abayudaaya enkonge eri ab'amawanga busirusiru naye eri abo abayite Abayudaaya eri n'Abayonaani Kristo maanyi ga Katonda era amagezi ga Katonda. Mwene bbaluwa Pawulo omutume atubuulira ebizibu ekkanisa eri mu Kolinso bye yasanga. Pawulo teyaddamu bibuuzo byabwe byokka ebikwata ku njigiriza ey'Obukristaayo naye yabakubiriza okugoberera n'okweyisa mu mpisa ez'obulamu bw'Omukristaayo. Obubaka obw'obulokozi oba okubuulira kwa Yesu Kristo n'omusaalaba lyekkubo lyokka ery'okulokola emyoyo gy'abantu. Ebikolwa by'Abatume essuula ey'okuna akanyirika 12 kagamba nti so tewali mu mulala bulokozi kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. Okuva mu kanyiriri kaffe akakulu tulaba ebibiina bisatu eby'abantu n'okuddamu kwabwe eri okubuulira Kristo eyakomererwa. Ebibiina by'abantu bano bye bino wammanga: Abayudaaya, ab'amawanga n'abaayitibwa Katonda. Ekibiina ekisooka enkonge eri Abayudaaya. Okuva mu Isaaya essuula y'omunaana akanyirika 14-15 bunnabbi buno bwatuukirira nga bwegamba nti era alibanga awatukuvu naye alibanga ejjinja ery'okwesittalwako era olwazi olugwisa eri ennyumba zombi eza Isirayiri okuba omutego eri ekyabika eri abo abatuula mu Yeruzaalemu era bangi baliryesittalako ne bagwa ne bamenyeka ne bategebwa ne bakwasibwa. Abayudaaya bayesittala mu Yesu Kristo bwe baagaana okukkiriza okuzaalibwa kwe, amagezi n'ensomesa ye, ebyamagero n'obubonero bwe, abagoberezi be, okubonaabona n'okufa kwe. Tebaategeera okununulibwa okuyita mu mwana gw'endiga gwa Katonda. Peetero omutume ajulira ng'agamba nti mutegeere mwenna n'ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi gwe mwakomerera mmwe, Katonda gwe yazuukiza mu bafu, ku bw'oyo ono ayimiridde nga mulamu mu maaso gammwe. Oyo ly'ejjinja eryanyoomebwa mmwe abazimbi erifuuse ekkulu ery'oku nsonda. Ebikolwa by'Abatume essuula y'okuna akanyirika 10 paka 11 bwegamba. Abayudaaya bayesittala kubanga balowooza nti Yesu Kristo yali agenda okubanunula okuva ku Baruumi ng'abalangira b'ensi bwe bakola oba n'obuyinza obw'amaanyi. N'olwaleero tulaba bangi abakyagaanya okukkiriza Yesu Kristo Mukama waffe. Ekibiina ekyokubiri, obusirusiru eri ab'amawanga. Bano ab'amagezi amangi tebaasobola kutegeera ekkubo ly'obulokozi okuyita mu kukomerera kwa Yesu Kristo. Mu magezi gaabwe ag'ensi tebaasobola kutegeera nti obulamu obutaggwaawo buyinza okufunibwa mu kukkiriza Yesu Kristo. Tebaasobola kukkiriza bulokozi obw'obwereere obw'omuntu okuyita mu kufa n'okuzuukira kwe. Era tebaasobola kukirowooza nako nti obutuukirivu buyinza okuweebwa nga tobukoleredde. N'omulembe guno waliwo abantu bakalimagezi abatankana okubeerawo kwa Katonda, naye ffe tubaddamu nga tugamba nti ffe bajulirwa b'okukomerera kwa Yesu Kristo. Ekibiina ekyokusatu, abayite aba Katonda. Oyo ayitibwa Katonda era y'oyo amutegeera ye. Yesu Kristo ge maanyi ga Katonda era n'amagezi ga Katonda. Isaaya essuula ya 53 akanyirika 10 kagamba nti naye Mukama yasiima okumubetenta, amunakuwazizza
bw'ofuulanga obulamu bwe okuba ekiweebwayo olw'ekibi aliraba ezzadde alyongera ku nnaku ze n'ebyo Mukama by'ayagala biriraba omukisa gw'omukono gwe. Enjiri eyina amaanyi okukyusa obulamu bw'omuntu. Nga bwe tulabye ebyo byonna nga bamaze okuwulira enjiri bangi beesittala era bangi banoonya okutegeera okw'ensi. Kyawandiikibwa nti kubanga mu magezi ga Katonda ensi olw'amagezi gaayo bw'etaategeera Katonda, Katonda n'asiima olw'obusirusiru obw'okubuulira okw'okulokola abo abakkiriza. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye essuula esooka akanyiriko 21 bw'egamba, naye ggwe oli mu kibiina ki? Amiina.